Kadama TV twabaleetera ku wano Kadama boss we gwe yagambanga nti awunya. Kadama ono yalina ensonga ze ye ng'agamba tasuubira nti awunya wabula boss we Eva amugamba nti awunya n'amugamba abeere nga anaaba omo ate Kadama agamba omo n'amwokya. Kadama ng'agamba kale yalibadde nga anaaba Dettol ate nga shampoo gwe bamugulira bawala ba boss ono be bamugulira boss ono agenda n'amuggyawo n'amukweka nga tayagala abeere ng'amunaaba. Bakadama ab'enjawulo baavaayo ne bawa ensonga eno yabakwatako nnyo y'emu ku nsonga abaana gye bavuddeko ne babeera nga bawa comments. Baawa comments oba baamuwa amagezi nga twali tugenda kubeera nga tuwuliriza amagezi bakadama banne ge baamuwa okubeera nga ava mu nsonga eno y'okubeera nga boss we amugamba nti awunya. Katuwulize bakadama bano bangi tetusobodde kubeera nga tupuleyinga mwenna naye katupuleyingeko bano. Halo nyabo, oli Kadama TV? Kadama TV nkulamusizza nnyo bankuwa ekitiibwa kubanga otubeereddewo otuyamba naye mbadde nina kye ŋŋamba oba kye ngezaako okulaga bannange. Bwe nnali e Uganda nga ndi mu kububuka awo amawala gajja ne nvaamu ako akawoowo. Awo jjukira obeera otandise okola emirimu emingi ng'otuuyana. Maama wange n'akwatanga sabbuuni oyo omo n'amunnyika mu mazzi okumala essaawa nga 2 n'aŋŋamba munaabe nga kw'otadde n'eddagala eddala. Bwe nagendanga mu boarding yaŋŋambanga naaba sabbuuni oyo naye nkukakasa ssebo tosobola kuvaamu kawoowo kabi ng'onaabye sabbuuni oyo wa omo. Tomukwata n'omunaabirawo, mukwate omunnyikekooko mu mazzi okumala akaseera akatonotono oba essaawa ng'emu akakkane agire bulungi nnyo mu mazzi omwo okwate ekyonaabisa onnyikemu bw'oti mu mazzi weekuute. W'omala okwekuuta dda mu ruumu yo weesiige bulungi nnyo akazigo ko oba olina deodorant ko okeekube. Ojja kufuluma all that day teriyo muntu yenna agenda kuwunyiza kawoowo kakuvaamu. Ate mulekerawo nze siraba na nsonga lwaki tugula zino zi perfume ezireekaana. Ogula kaduve kano ak'omunkwawa waliwo kaduve ak'omunkwawa ako kalungi nnyo akawoowo katono ddala omuntu tasobola nakawunyiza okuggyako nga mwami wo oba ng'akuli kumpi nnyo nnyo ddala ng'ate akufuddeko. Kawunya katono ddala bannange ogenda kusiiba bulungi. Nze ne wano eno olusi tugenda n'ofuluma wabweru n'otuuyana nnyo nnyo. Wemba nkoze nnyo wabweru leero omusana nga gwase nnyo nkwata omo wange oyo ono tayidi kubanga eno tukozesa tayidi oba eriyo ne mukwata bulungi ne munnyika mu mazzi ne mmaliriza emirimu gyange nenzira mu luumu yange ne nnaaba. Ne neekuba bulungi kaduve kange muno mu nkwawa ne neesiiga ekizigo kyange ne nfuluma. Bukyanga nzija maddamu taŋŋambangako nti oba owunya. Naye oyo sabbuuni wa Dettol beetimi togenda munaaba akuggyeko akawoowo akabi. Era nze neetegereza nnyo kubanga waliwo ne lwe twagenda eyo okukyala naye nga sirina ngeri gye nnyinyikamu sabbuuni wange ono nga ne shampoo wange mwerabidde. Omuwala gwe nasanga yaŋŋamba wenna ono ku bakama bange waliwo omukyala ono ye muwala mutooto talina akabebika alina akaana kamu n'aŋŋamba nedda tonaabisa oyo tonaabisa sabbuuni oyo nanjazika shampoo sabbuuni wa Dettol. Bannange nze mbadde mpa abakyala amagezi bamuleke nnyika sabbuuni ono omale akaseera akakkane bulungi omunaabe ojja kulaba enjawulo kwegezaako. Era nze mugujja nze najja mmanyi mukwano gwange nga bwe twajja mu kiyumba nga maama we amutawaanya amugamba owunya naye ne mugamba anaabe sabbuuni oyo naye okuva ku olwo paka leero taŋŋambangako nti omukazi amugamba nti awunya.
era yangamba bugambe nti wampa eddagala n'ekikolo eryo si ddagala lya kugenda kunoga mu nsiko. N'ekirala kikyembadde ngamba nti bw'obanga like tosobola kunaaba essaawa oyo naye gwe akawo gwe kennyini obeera wuulira kubamu akawo, genda okwatemu sabbuuni oyo gwe wannyize, okwate n'ebizigo byo bitono ddala obyesiige mu nkwawa, ogenda kuvaayo togenda kuddamu kuwulira kawowo kabi. Oba nne mukama wange wano nze wenkolera alina akabaketi kaakatonotono kubanga wano waliwo abaana abalenzi. Ssebo Yesu yeebazibwe. Osiibye otya? Kansube nti osiibye bulungi. Nze ndi eno mu Jordan. Manyi nasubscribinga omukutu gwo. Nti mbadde ndi wano eno message nejja leero. Ogiwuliriza nga eyogera ku muwala, ng'omuwala mbu boosi we agamba nti awunya. Omuwala oyo amagezi ge muwa, kuba kati nze ndi mu Jordan, guno omwaka gwe ndimu gwa 3. Nange kyekizibu kyali kintuuseeko nga nze. Bwe nali nga naakajja eno, ebbugumu ly'eno lingi nnyo 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 nnyo. E Uganda tukozesa bbombo, eno e Buwarabu tolina kusobola kujja bbombo. Wabula nze mukama wange ennyumba gye nasooka okubeeramu, yakanyanga kimu owunya bubi, akanya kugulya perfume ffe tetwazimanyiira. Naye bwe nadda ku ofiisi bannange ne mbagamba bannange bangamba nvamu akaswa katali kalungi. Ngenda kukola ntya? Ate nga nange kennyini nkeewulira kyokka ate nga bwe nali Uganda nali sikawulira butyo. Ne baliwo obuntu buno obw'okuyisa mu nkwawa. Ne baŋŋamba waliwo omukwano gwange yali alina bungi n'ampako kamu n'aŋŋamba kano koba oyisa mu nkwawa olina kuyisangamu kasita omala okunaaba. Bw'onooba okayisizaamu tolina ky'ogenda kubeera, ogenda kutereera bulungi. Era munaye ngenda okayisaamu nga ndaba ndi bulungi era nga ndi okay. N'aŋŋamba bw'ogendanga mu kiyumba ekirala ng'okifunye, ge bagambe bakugulire buno obuntu bw'omu nkwawa. K'osumulula n'oyisaamu bw'oti kaba keeru munda. Bwe natuuka wano eno ne mbagamba ne bangulira kati engeri gye nnali nti mazeewo ebbanga ddene kaggwamu. Batuufu ogamba mukama wange okungulira, omanyi nze wendi byo biwanvu kale nti nze sirina mukama wange omu bangi engeri gye ndabirira omukadde omusajja. Kati ne baŋŋamba olina kwegulira ku ssente zo. Nze kye nasooka okugaana nagaana okukwata ku ssente zange okugula ekintu kyonna. Era nze nabagamba kimu sirina kye nja kwegulira n'omundi n'ogumu ne mba mufa mutira sijja bigula mba mwagala mu nziza eyo. Kati ne mbeera wano ng'era ng'akasumpulira katandise okuvaayo akatali kalungi naye nga nange sinyega nga ŋŋamba okay kambawunyirire paka bajja kungulira kye njagala. Bwe kati bwe kafaanana munda ng'okasumuludde. Ako wanaaba ng'akozesezzaako naye nga bungi mu supermarket mwe buli bungi mu bika eby'enjawulo. Olaba bano Abawarabu be tukolera nabo bennyini bakozesa obwo obuntu buno obw'omunkwawa. Era babugula babulina bonna tewali atabulina. Hello, Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Mariam wane Oman. Kati mukwano ndabye video ku YouTube ey'omuwala agamba nti bosi we amugamba nti awunya. Ono babosi bwe batyo. Kati oyo kyamanya nti yamufuukira ezzike olw'ensonga tajja kulekeraawo. Ne bw'anaakola atya tajja kulekerawo mugamba nti awunya. Nabo bawunya lwakuba nti tusirika tojja kimwatulira omugambi nti owunya. Kuba bano abantu tebanaaba. Ayinza okukyusa engoye nga bw'ayagala naye nga tanaabe wabula nga yeekuba perfume naye ng'awunya. Naye kyaba akola munnaffe oyo akwate enniimu agiyisenga mu nkwawa buli waaba nga amaze okunaaba agiyise mu nkwawa. Kyo kituufu omu ayokya
kyova laba abantu ab'e Uganda oba ki bamukozesa okwekuuta simanyi okweyerusa omaayokya naye akwate enniimu buno obuniimu waba amaze okunaaba akayiseemu ate n'ekirala personal hygiene ye eri etya yeerongoosa bulungi ayinza okuba atwala emyezi n'emyezi nga teyeerongoosezza n'ekyo nakyo kisobola omuviirako okuwunya naye nga bw'aba nga buli kimu akikola bulungi akwate enniimu agiyise mu nkwawa ng'amaze okunaaba wabula advice gye muwa kitagaze anaayisa enniimu mu nkwawa ng'amaze okushevinga kuba engeri enkwawa ze ziri so sensitive ate enniimu ebalagala Akadaama TV gyebale kusiba oba baletuulizaawo balettatukoowa kati njagala kwogera ku nsonga ezisowanga oyo kumuwa ku magezi oyo wesaudi gwe bagamba nti awunya bw'aba amaliriza okunaaba akwate bulungi enniimu yagisalemu bulungi piisi agyekuute bulungi nnyo mu nkwawa okumala eddakiika nga 3 ng'agyekuuta ne mu nkwawa endala era atooleko n'amazzi akamulize ku ngalo ze zennyini ayiseeko wansi we mu bukyala bwe tagenda kuddamu kuvaamu olw'olusu naye ino okikola nga buli lunaku akifuule nga bw'onoonaba buli lunaku era olumala okunaaba akwate enniimu eyo okulimba kyo emirimu gino gye tukola ne bw'oba ofudde Uganda nga toyina lusu ebiseera ebisinga oluusi ofuna olusu Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukulu Kadaama TV webale gy'otuweereza ssebo mpuliddeko ku lusu muwala boswe gwe yagamba alina olusu kituufu nze siyinza kiwakanya kituufu tuba n'olusu sijja gamba nti aluyina tuba nalwo lwaki Kadaama TV olaba ogenda n'okola emirimu n'ova mu kiyungu ng'otonya naye kagogenda okuyita kaali mu essiya oli ku mpewo lwaki oba tomuwunyira bubi nga gwezze otuuyanya otonya newankubadde oba muyonjo otya tosobola kubanga ova mu kiyungu ng'otonya oba ng'ova ku mirimu kati mulimu abaana abanoga entende abagira entende naye ng'oli mu kasana ka ssaawa 7-8 n'ojja nga wenna otuuyanya otulukka entuuyo naye nga ye mukama wo ogenda mumusanga ku essi ate omuyite lwaki oba tomuwunyira lusuubo bayinza okukozesa bw'aba enniimu egoba olusu enniimu egoba nnyo olusu enniimu eyo naaba nga agyeyisaako ddala mu nkwawa ng'agikwate bwatyo oba n'agikamula n'afuna wagiteeka naaba nga agyesiigako enniimu egoba olusu ate omwo gwe mpulidde oyogerako naye alugoba naye ommo ayokya ommo nze nagezaako okunaaba ommo yanjokya nzenna ne mbabuka omubiri ne gubabuka gwonna naye enniimu nnungi nnyo ku lusu bakama baffe si bakyamu mu ekyo kituufu tukola emirimu nga tugikolera bweru mu kasana n'ova ebweru ng'otuuyanye n'ojja ng'otonnya nga wenna nalugoye lw'olimu lubisi lwaki oba towunya lusu ekirala ono omwana muwala amuzaayo emyezi 5 agule bw'aba alina ssente agule shampo mukama we gw'ayagala agule abeere n'ebintu ebyo amulabe nti waali abeerewo naye ng'anaaba ye kyayagala oli ng'akiraba nti shampo waali kuba bannanga omuwala bo nga yakusoze amubuuze nze